2 aziweza 3 mu mwezi akaita kusawe 11 ngambiro wakumeka olo mupira pulyanza wiki chakala wiki yangu wama ngambiro wakubiri goto chiwulidde iyo badde wa mzee iya kati gosusiza kisuse kale ramande obadde kigwe yo vawa gowe nalira amolu butolu nene saimo oinolu butolu nene nakuzino lugeze waguza kumpekeza capsules za fatinail gendo zigule akabuto okasale no mgejo mu pharmacies awulande kankole pharmacy yonna mekuli okumpi gwe nango olaba lukususeeko zigenda kuberanga zikuyambako bazita fatinail neboba ozimize ojja kuyisawo eddakiika 3 olyokolyo bobo badde ogenda kulya olyokoofuna ekyokulya abakubireko gwayagala okwebuuza ku fatinail zino capsules jababu ojja kwebuuza ku noti 7 ojja kubeera ng'obafuna n'abasimba automotives limited tukyali ku pikipiki ya UG Boss abagifunye abagivuga bakutendera bulungi obuli ku pikipiki eno naawe gifune bye weetaaga bitono nnyo weetaaga emitwalo 7 for starters weetaaga emitwalo 7 weetaaga ebbaluwa ya LC weetaaga nangamuntu yo abantu babiri abokweyimirira nga nabo balina nangamuntu zaabwe osobola bitwala mu Ndeeba ku BMK House oba Ekamocha opposite Nest Oil ojja basangawo obagambe nze bannange nze n'emitwalo gyange 7 mumpe pikipiki n'ebirala bino bye mwetaaga nja kusasula mpola okutuusa lwerikola ki lwerigwayo nabo tusobola bakubirako ku noti 7581222 ojja kubeera ng'omanya ebisinga boss sanyusa okulaba nange okusanga ndi bulungi mpozi gwe nayo ine emyaka emeka nina emyaka 16 16 years old yeah I'm 16 years old osoma nsoma naye ndi mu adult schooling the reason why kiri bwe kityo nze nakulira ku street ekituufu saakula nti nabazadde so wadduka ewaka sadduka waka omaliriza otya ng'oli ku street mama wange yafanga ndi muto ate yali yangamba tata wange but yali sayina like confirmation nti yeye kuba tata wange nange saakula naye nti yamungamba already anaterofa nembeerawo mu bulamu ng'amaze ovaawo tata mulamu but tukyalina okonfaminga kuba ye King Micheal yagwa mutabani wa King Micheal yenze nyawo soko olindeko katumala okukola kuzaaba kama baffe ziweza 3 ncha amanya bawusoko beyanjulira amanya agange nze Mukisa Richard aka Rich King the Radical Showtime katukomeo Foto biroto bya kubasita mpanika amatabi yakayakanire ku TV nga Natali nga naba bambeerera musi basudde bali ku baana b'ebiroto byange tebabitadde bali biroto bya kubasita mpanika amatabi yakayakanire ku TV nga Natali nga naba bambeerera musi basudde bali ku baana b'ebiroto byange tebabitadde bali I kept it moving. I kept it moving. Yo, ngamukama yo muwezi. I kept it moving. Yo, yakutuka ku top. Yakutuka ku top. Yo, yo, kati gwe heta stop. Nalituka ku top. Nembikwasaganya buyinza okira ku cop. My God is picking me up. I promise keeping it up. Sigala nyimba nfune mu Rich King wendi banfunye mami I will give you money. Berenga nkusanyusa I'll make you funny. Yadengo lusi binke mokubire kanaye. I'm never giving up. Biroto bya kubasita mpanika amatabi yakayakanire ku TV nga Natali nga naba bambeerera musi basudde bali ku baana b'ebiroto byange tebabisudde bali biroto bya kubasita mpanika amatabi yakayakanire ku TV nga Natali nga naba bambeerera musi basudde bali ku baana b'ebiroto byange tebabitadde bali I kept it moving.
short time. To catching it, I keep it moving. Nga mukama ye mubezi. I keep it moving. Yakutuka ku top. To catching it, I keep it moving. Rich King the lyrical. Rich King. Obadde okyanyumizaamu omaliriza otya ng'oli ku street? Okumaliza ndi ku street na like omwami wange we yafiira aba family buli omu yasalawo atwale like omwana gwa Mwali bameka mu mami? twali abaana bana. Tata y'omu? No. Tata banjawulo? Like batata baali banjawulo. Okay. Ababiri balina tata waabwe nga y'omu. Then n'omulala muganda wange omuto. Yeah. Then tata waabwe ye yali tasobola bafudinga cause naye teyalina sente. Aba family ne babatwala. Then ne muganda wange omuto taata we n'amutwala ye. Gwe n'osigala mu bbanga? Then ne nsigala mu bbanga. Nasooka ne mbeerako ko mu nnyumba for sometime. Ya mami mwabadde abeera? Yali yajjajja cause mami yali tabeera mu kyalo. Bamuleeta mulwadde. Okay. Yeah, then yarwana awo nabeerayo ebbanga ttono n'amala n'afa. Then after nze nga sobola nange kubeera mu nnyumba bw'omu nentandika olugendo. Nojja ku street? Bantambula at first we nasalirawo okutambula boda nenkoona nemenyeka. Then eyankoona yanyamba nanzijanjaba nembeerayo kofu sometime nentereera bulungi. Then nangamba otuukira wange ozze ku street watuukirawo? We nali nzija ku street my aim yali yakutuuka ku Mapera House. Nga gw'owulya ekigambo mapeera? Nga otuuka mu Mapera House ebiro biba biwedde. Then nenzija nentuukira nasooka tuukira Nakasiru nga bandaga Mapeera neŋŋamba weewano awo nenzikakkana omutima. Then nalinamuko ku ssente kuba nali ntambula mukuwe n'owacapati gwe nasanga, so akawacapati gwe nasanga nasula nawo nasula mu kadaala ke then nampa n'enkomeza ali 5. After that nenzija n'ezo ssente ze nalyako lwalinga lunaku lumu ku makya nenkeera agenjala ennuma. Waliwo yanyamba wamuyita small big up on yourself. Yanyambako awo n'asooka n'angulira ebyokulya. Then after nentandika onoonya naye ebicupa bipapula. Naye saabikola nnyo nga ndaba byakwekyafuwaza. Emyaka nga 9 ngenda mu 10 awo. Okay. Then nga ndaba byakwekyafuwaza neŋŋamba bino mbimaze. Then nengenda ku promotion nga Awufiki yali atandise okuba akuba. Nintandika okuyimba ennyimba za Fiki ku streets. Then ku promotions ezo za Tekino zali zitandise okujja ennyo. Then nintandika okubako. After that neŋŋamba naye omusajja kyakafiki kawali osinga okukuba? Ako kati nazeerabira naye nali nsinga kuba Born to Win. Okay. Yeah. Then after that nentandika omusajja nemusala naye osobola okuyiiya ekikyo nga tosobola kujja ng'oyiiya ng'oyimbira mu byalala mu byabalala. Then nentandika oyiiya content wange nga nkuba freestyle. Kati essaawa zino ku street wavaako? Essaawa zino ku street navaako. Obeera wakati? Mbeera n'omusajja bamuyita Mulo. Muyimbi muki? Yakuyamba buyambi yanyamba nanzija ku street nangamba tubeere ffenna. Mwebaza nnyo Mulo. Then nentandika nze okubeerawo bwentyo naye. Bwe tutandika wangambye taata we ye King Micheal. Mami bwe yagamba ng'agenda kufa. Mami wange bwe yaŋŋamba. Wali ogezezaako mmutuukirira? Namutuukako ku yali Papa Party. Then nenziramu era waliwo omusajja yankwasaganya kuba muyita SB4. Mwebaza nnyo. Then SB4 ne tuddamu ne tukola gundi endala ne bagamba abagala kunsanga for blood tests. Wamusanga? Kati njagala just ombuli bwe wamulaba King Micheal n'ogendayo n'omweyanjulira oti? Yali amanyi cause nasooka ne mukubira. After that ne musanga ku Papa Party n'agamba yoyo mutabani wange. Isi nali nino performinga. Gwe owulya wandyetaaze DNA mwekolebwe? Omanyi aba ye taata omudde byaddala oba si ye taata we byaddala? Nze wembe newengenda kugundi even if oba yeye oba si yeye nze my aim kuva dda is music. Oba si ye taata wange oba ye taata wange I'll keep on chasing my dreams. Mama ye yagamba mwennyini mama wange taata we ye King Micheal omuyimbi. Mami wange yaŋŋamba so yalinga asinyimbira nnyo ne ku kyalo yonna yonna ng'era abantu kye bamanyi. Taata we ye King Micheal.
Okay. Endongo gitandika ddi? Endongo ogitandika nasooka mayiminganga nnyimba z'abantu for maker. By the way, mu music wange okuyimba essaawa zino fine kiyinza oba nti omukono omanyi abantu abamu mu Buganda nti alinamu omukono bamanyi nti ssente biki, but for me yandeetera yakindagaza nnyo ekyoyimba music. Fig for maker. Okay. Then nalinga nyimba ennyimba ze, after that nentandika okuyimba ebyange. Kati olwo ebibyo byennyini nnyini obitandika ddi? Ebyange bitandika nabitandika ng'ebyokusaaga like gwali yalinga 2018 2019 around there. Nga tugenda mu lockdown. Ngoma zolo okuva ku street oba okyaliyo? Nali ndi ku street naye nga ninagwe like nga mbeereyo mu kisenyi nga sisula nti bweru nti bweru nga ninagwe nsola naye mu kisenyi naye era nga kyekimu ne street nga tekirina nnyo njawulo like wetwali tewalina nnyo njawulo nasuze ku street. Then nintandika okuyimba nga nkuba freestyles nga nsanga omuntu cause naye sina nti esobola owandiika nze ebintu ebyalinga kujjaawo nenkolerawo oluyimba around nenzija oba nembasangawo nongamba amannya nti ono yono then nenyimba kubiri awo. Soko otuwemu ka freestyle awo. Eyo ndikwe NBS mani tutachanche rap lyric sitantike nzijente ndi wano mani nti tunudde mu kamera abasinga bonna ebbuba mani limera naye nga yenze lyrical forever mani ndi wano ne madam omulabo w'amaanyi kala ya brown around the town. It's a short time the really call we mad the town short. Oida sofa videos maker. Sofa nina video emu ey'oluyimba lwe bayita moving. I'm moving. Oluyimba lwenako video naye nga n'endala zikyajja. Ki ekyaku-inspiring okola kayimba ako? Ekya-inspiring okola oluyimba olwo, by the way, sometimes tetusobola nti sanga buli muntu n'omugamba nti ki like as a musician yenna engeri gy'oyinza oyambamu abantu abali abasufferinga by singing. Kwanga tosobola sanga buli omu. Then kubanze nkimanyi bangi abahasoringa nganzi. Waliwo banno be wabeeranga nabo ku bbala nga nakati gye bali. Bangi bakyaliyo naye nze kyenyinza okukola luyimba kuteekamu message nti toyina kupowa in every life. Buli situation ejja you just keep on moving kuba bina bijja ne bigenda. Ekika ky'omuziki gw'oyimba kigenda bw'oba tunuddemu bw'oti kigenda kutuusa ku by'oyagala kigenda kutuusa weeyagala? Nze for me the type of music sina anti type when I'm a versatile artist. I can do ntogenda kuvaako mu rappinga beko ku vocals zilieza enzibu zo vocals siri sure nnyo naye nga nayo njatuukayo naye nga nkuba R&B, hip hop, dancehall, things like that. Nayo styles nze kuba Fiki yamukuba artist bozo owegomba benzize ndabirako. Then n'omulala ali awo international artist ayitibwa Drake. Kubanze nalinga simanyi bye bayimbanga naye nze nteekako ennyimba z'olusungu so that kubanze nalinga nina ebirooto si byakuyimba nnyo like common music. My dream is to sing music agenda okuba ebbanga eriwera mbeere nga nange nina kyenkoze ku music industry ya Uganda. Ani gwe wandyagadde akupushingemu ng'akuwayo ka collabo? For now nze collabo togyetaaga? Njetaaga njetaaga era collabos. Nze essaawa zino muyimbi gwe nnyinza okuba naye collabo gwe njagala artist nyimbeko naye ayinza aba Rema Namakula. Mukyala Sebunya. Mukyala Sebunya. Kamusabe tomanyi ayinza okubeera n'akalaba naga boya gye. For me nze collabo nga nze omuntu kintu kyenjagala okukolako project gyenjagala okukola artist nkoleko ne Rema. Mukyala Sebunya tusaba ka collabo mama. Obugabye naye kamugabire omwana. Kamugabire omwana omulenzi ono ajja kusanyuka. Kale tugenda kumaliriza Rich King tugenda kumaliriza bubaka kiboyagala okugamba abatulaba. Kyenyinza okugamba abatulaba beekuumire ku mpewo naye nga nze ng'omuntu mbasaba okumpagira cause sisobola kustandinga as artist nga sina abafans era obuwagizi bwansinga osaba mu bantu Bannayuganda bonna bajjayo bansupporting bankebireko ku all music apps music wange gyali social media platforms zonna gye ndi ekyo kye mbasaba nga nze artist. Kale
Thank you so much. Tetugenda kubeera nga tusookawo mwebale kulaba BBS Telefina mwebale kulaba program tutyacanca bikukujiyaddako n'enseko buseko gambuza ku ssaawa emu togasobwa ne programs endala nnyingi nnyo ezijja tambula ne Makula Hotel ekyengera we basangibwa bw'oba ogenda e Masaka ku ttanka z'amafuta ga Haas opposite wali kuba ligenda kubeera nga likutuusa ku Makula Hotel. Kole bulungi tolyeraliikirira parking weringa zibulungi gwe ng'onoonya kifo kya kuwummuliramu kusulamu nga ddala obeere ng'owummudde ebyokulya ebyokunywa abalina meetings conference hall gardens Makula Hotel ate n'ekyokunywa ensangi zino ekikutte bannayuganda ekyalenga tonto nga bakedib kyalenga wines be batukolera kyalenga tonto ku nusu 10 ofuna ecupa yo emu ate gwe omusuubuzi katoni ogisubula ku nusu 9.5 kale asigenda kubeera nga nsukawo tumuwagire tumwagale musayi muto byokutuwa akyalina bingi ddala nze Florence Nampijja kambagaliza kawungeza kalungi ata 10 mpira nga bulijjo musaba kuba nkumira Ssaabasajja Kabaka awanga.